Plani zange zonna mwazirinnyemu kati omwana wange onamuweerera gwe kino ekireego olubuto kiraba obuddugavu wenna otunulanga akadomola akatwala abasiraamu emmanju ke bafuniramu wuzi olinga amataku kiringa amazi kirebeza emimwa kiringa ekiwuuta amazi wabula matako gwe toddamu n'okuba kusimyanyo kubanga njiya kuvuma wekwate ne mu byenda. Wali olowoozezzaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezeefeze dda. Kato Attract Construction Services Limited babifudde ebyangu. Bano bazimba, bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe, basiba tiles, bakola plumbing, basiiga langi, bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna. Ennyumba yalemera ku musingi oba baagikyamya, ennyumba etonya, bano bakafulu bye bakola babitegeera be basinga. Beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa. Kato Attract Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall Nate opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 oba noti 7585 beba Kato Attract Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Aha, banyingiddewo muzzukulu wa Kabajja mbeera nnyingiddewo mwasuze mutya. Katusube nti mwasuze bulungi. Nange nasuzeeyo nga nfumba bwongo nga nfumba mutwe. Manya kufumbira ey'omutwe omufumbira yabigere mwenkanye bufumbi. Songa zino nonyawo okuzitandikira nga nkyazigattagatta naye mu kubeera nga nzigattagatta kansooke mbabuuzeeko muli butya muli bulungi abazi ba following emboozi ya Diana kasube nti muli bulungi abafollowinga SB4 media tugguse ensonga kasube nti muli bulungi abalanga naffe tubaagala nnyo abakato Attract Construction Services Limited bali mabega waffe abagamba nti SB4 tubataddemu ssente mugende munoonya amawulire mugende munoonye stories ezizimba eggwanga mugende munoonye ebyo ebiyigiriza eggwanga. Tukomyewo nate emboozi ya Musumba tenaba kubeera nga eggwa. Abasinga obungi kati tugenda kukozesa bwongo. Manyi omuntu asobola okwefuula omugezi natamanya nti ate waliyo abagezi. Tugenda kukozesa bwongo. Sembeza akatebe kati oyige. Banja bakola emirimu gino naye nga bagisoma abakoma kusoma. Peni n'ekitabo mwetaagamu n'obwongo obuzaale. Emirimu gino gye tukola mulimu emikisa, mulimu okozesa obwongo n'ofumitiriza ennyo obugumiikiriza n'okulemera ku nsonga. Tuli ku nsonga ya Musumba tenaba kuggwa. Musumba Pastor tulina Omujuni Brian n'ensonga za Diana. Nga ntandika emboozi eno malayo emboozi gyakoze ne chicken. Malayo emboozi gye nakola n'omukyala gwe bata Patricia. Kati tugenda gatta bamanyi nze njagala nnyo okulowooza ennyo. Abansembedde bamanyi kati ntandika okulowooza ennyo n'omutwe gumuma. Mba njagala nziguse, nsime nziguse. Musumba tulina Omujuni Brian oli otya? Diana oli otya? Patricia oli bulungi?
oli bulungi Patricia webale kutindiga lugendo nojja n'otunoonya gye twabadde n'otula mu kamera n'olumiriza Diana timuyaaye yasiba mu mabaala anywa nnyo omwenge n'omukwira ne ku kasimu kati abagoberedde emboozi ya Patricia ono mukwano best friend wa Diana tukakkane tuwulirize emboozi eno bulungi tubegattegatte tukozese obwongo. Olunaku olwo omukyalo olwo lwe yankubira tutandise. Olunaku olwo oyo omukyala Patricia lwe yankubira enkeera olunaku olwo lwennyini ku makya nina message ezajja ku ssimu yange nga baŋŋamba TSB4 oli otya Gideon ayagala kwogerako naawe. Nembuuza Gideon nengamba oyo yampeereza message nemugamba gamba Gideon ankubire nzijukira bulungi nga gamba Gideon ankubire nangamba kaale zino ennamba eyo nesijja kugisoma kumpewo yampeereza ngamba halo sebo nemugamba hayi nangamba amu Diana's story amu Rozungu yawanika lwero am Diana's story the man mentioned the code Gideon wants to talk to you nemugamba yes tell him to call me now na message yali yakumacha sawa 3 n'eddakiika 3 nambulutikinga ku sawa 4 n'eddakiika 47 nemuweereza message ngamba hi kubanga namugambye agambe Gideon yankubire teyankubira sawa 4 nemuweereza message ngamba hi nambulutikinga teyaddamu ku sawa zaali nganga 9 Gideon nankubira bino yakumacha Gideon nankubira nangamba nemugamba obwedda ninda simu yo bangambye nnoonya in fact oyo omukyala yamala nakuba n'essimu direct nangamba Gideon akunoonya alina byagala kulumiriza ku Diana era Gideon ali ready n'okubya Diana essimu alina byagala okumubuuza nemugamba ekirungi nnyo Gideon mugamba nkubire Gideon yakuba sawa nga 9 nangamba mbadde ndi busy nemugamba naye obwedda ninda simu yo bangambye nti no nangamba ndi busy tusobola kwogera kati nali ndi mu kuvuga nga ngenda kuziika side ze Masaka eyo nemugamba tujja kwogeramu enkya ku makya nkubiraako nangamba ya kale kati tuba tuva e Masaka okuziika zali mu ssaawa ndowooza nga 2 ez'ekiro oyo Patricia nankubira nangamba nze ndi mukwano gwa Diana nze nina n'obukakafu Diana alimba nemugamba osobola okujja mu kamera nangamba ya osobola okujja mu kamera tukozesa obwongo oyina mukwano gwo talina kyeyali akukoze muwala munno mussa kimu ne wammwe gy'abeera osobola okumala gamuvaamu bwotyo just tukozesa bwongo osobola okumala gamuvaamu bwotyo nemugamba osobola okujja ku kamera enkya twenoonyeeko ojja olumiriza eki Diana nangamba nze nessimu sobola n'omukubira nga tuli awo n'olaba byagenda okwogera okitegeera nemugamba kaale kale bano wembegasse yagamba nga ku ssimu nga tuli ku ssimu simanyi sinaba mu meeting nze ne ku ssimu sobola omukubira n'olaba byagenda okwogera saakiwabudde ku makya olwo twali suppose okumitingako ssaawa 3 ku makya omukyalo oyo nemukubira nangamba nkyali busy nina bye mmaliriza naye ngenda kwokubirako ssaawa nga 8 9 nemugamba 8 nemugamba kaale kati ng'olwo olunaku nayogera ne Diana asindike mutaawe taata we mujjeko interview nangamba taata aliwa ali mu kyalo
talina nadde transport. Sindikira transport musindikire ajje. Mugamba okay. Nenkwata emitwalo 3 nenjimuteerako. Lwaki nagimuteerako? Nafati namugamba mpe namba ya taata. Jukira namba yali yagimpa ddanga njirina. Nene nzalamu nenjimusanga mpe namba ya taata nze mmuteereko. Nangamba nedda. Taata bamubanja bajja kuzitema bamubanja bwesiteke ku yange yagenda atekemu pini ziveeko. Taata ali ku MTN. Simanyi aba MTN ewole banja sibimanyi nnyo ebyo. Neze musindikire emitwalo 3. Enkeera kwolwo nga tulina okumiitinga Diana ne taata n'oyo omuwala amulumiriza. Diana nga mukubiranga nga taata asimbudde ajja. Nga yali ready lija ngenda kukola interview jangu nga nane message yansindikidde. Waliwo omuntu yagenda n'amulumba mu inbox nanga Diana weebale okuvayo okutulwanirira. Forizo bato tumanyi wagenda okujja ku church nga fe tumaze okuvaako. Naye message zo yazinsindikira na wano kandabi wanene. Kandabi wanene yazinsindikira. Hello Diana, I don't know you don't know me naye. I have been seeing you on camera, but whatever you going through, you going the girl went through it. The same person in naye, none of the people is going to believe you. Trust me, sigwe so say. But thank you for coming out. Maybe he will stop. Nebirala. Omuntu yamuweereza message n'amugamba Diana kyoyitamu kyonna teragera kubirivinga naye siggwa asoose akitukoza abantu bangi naye obanga avuddeyo weebale kuvaayo n'abimpeereza nganda tujja kukola interview message kuba bagiweereza gwe obyesomere osanga tunaataasa abantu abalala nangamba kaale nga Diana alina obukakafu alina ebipapula byanekako mu ssimu ye nga kuliko erinnya ebipapula by'eddwaliro nga kuliko erinnya lya Twinomu Juni Brian nga taata w'omwana mu ssimu ye abirina. Kaakati Diana nga ngamba ne tukola program nti tujja nangamba jangu ku ssaawa nga 7. Kati omuwala oli Diana abeera Bukasa. Omuwala oli abeera simanyanga side zaawa bayitayo side ze na side ze Nansana eyo zitika Kawempe side ze Kawempe eyo side ze Wampeewo eyo gy'abeera. Omuwala ngambye ali Wampeewo tulina okusisinkana e Makindye. Diana ali side ze Bukasa. Diana ali Bukasa. Diana tulina okusisinkana ku makya ssaawa nga 3. Omwana azamu mukubiranga olwo ndi mukugenda wa Diana Diana yasaza mu program nanga tusisinkana ku ssaawa nga 7. Omwana yasaza mu program naye nanga tusisinkana ku ssaawa nga 9. Nza mukubira omwana ku ssaawa nga 5-6 nga ngamba ali Bukasa mu ba Diana nga ngamba aliwa ali Bukasa ere mu ba Diana kikola abeera Wampeewo amawa gaddusi agenza atewa ere mu ba Diana ne mugamba nange ndi mukujje tusisinkane eyo ne mubuuza kifo bwe kitebelebe kiro kimanyi nti nze nkimanyi ntutwa ku kifo nangamba kanzikiriraawo. Diana naye mu kusooka mukolako program ali mu around awo wabeera era yatugamba nti kanzikiriraawo which means baali bonna. Omuwala najja we yajja n'atula mu kamera nga yakatula bw'ati natandika nze Diana kamukubire mu byagenda okugera kamukubire wakatuuka gwe ekikuleese kukuba ssimu nti nze kamukubire ne mugamba sooka olindeko okukuba abali kirebo
ogenda buteekawo nanga kinjulako kyoteekawo byenjagala kugamba ngenda kuba kye tugenda kwogera okay ano mwayogeddeko kuko naye nze nkugambye njagala ekintu kimu kubira Diana naye emirundi ena Musumba before wano twayogedde wano mwogera so njagala kubira information esooka namugamba sooka olindeko okukuba essimu tusotuwulire nensooka mubuuza omuwala oyo olinako obuzibu bwonna bwonna ne Diana nangamba nedda nemubuuza Diana mukwano gwo nti ye wobanga olina friend wo nga tomulinaako buzibu bwonna tosobola muvaamu bannaaye newankubadde mikwano mibi obanga olina mukwano gwo nga mukwano gwo nga tomulinamu buzibu bwonna bwonna tomulinaako buzibu bwonna tosobola muvaamu kiranga nze essaawa zino obona n'aba nti Mama Fiina akoze ekintu newembanga mulinako obuzibu newembanga oli agenda kumpa ssente mmeka sosa kumala gavaayo ne muvaamu nga yakatula bwati natandika kamukubira essimu mwere byagenda okwogera nemugamba lindako okukuba essimu nemubuuza Musumba olina ennamba ye mwogera awe yeekubira omupira nangamba nedda sina nnamba ya Musumba tetwogera nyo n'amaanyi mu ssimu yo omwo mulimu ennamba ya Musumba pasita nyigiramu ku nnamba eno tulabe ogikubeko namba nga sigiraba yetangiye nyigiremu soma yatangiye nyigiremu soma ennamba soma nyige 0709 09 ino badde ogirinamu nina chukoola anti labayo nina chukoola yiyo ereeta amannya anti labayo wano mu kuginyiga olaba wadde oginyiga wano neyeereeta wekyo tubadde twogera wali saka tulabe nina chukoola ate kati njirinamu ebyo teyakubiddeko ko yino mistake call yino olaba tonnawuliriza byenjagala kugamba ngenda kuba kye tugenda kwogera nemutunuulira bwe nti manye omuntu alimba oba manyi naye omwala oyo yatuula oyo Patricia yatuula bw'ati ng'omulaba akankana tateredde like ongola olaba omuntu nga ali ku script naye nga ebintu ebimu abwira nga agenda okubyerabira in fact mukagamaga nti kamukubira essimu mumaluna natandika muleka akube nemugamba nedda lindako okukuba essimu mumubuuza nti namba ya Musumba ogirina n'agamba nedda sigirina nenzijjayo essimu yange nemugamba nyigiraako ennamba eno mu ssimu yo n'akwata essimu ye nga nokukankana simanyi ba wumuna bamukuba cross ng'akankana bw'ati nanyiganyiga bw'ati nadona nyinamba ya Musumba nga mulaba bwe nti nagideletinga kati nga tamanyi nti ate woditiringa ennamba no obanga mwayogedde esigala bwati naye nga sinsaving nenkwata ku ssimu nayagala okulemera essimu ye nenkwata ku nti ngayagala ogiremera nemugamba olaba Musumba wuno mwogera misiko zino wano mwogera nagamba kati nabeera nga avaako kaawo eyo question mark nejja kati tujja ku kolo ya Diana we yamukubira Diana ntatandikirawo okusumulula yes mukwano gwo naye nawe obanga olimanga oluso olukwerwo tugeze essaawa zino singa mba nnimba nga oluso olukwerwo nga lukutteyo wuma lunankubira nsobola obuteyabya kwemalayo era mugamba blood bireke bijja kuggwa oba nfuna bulungi kakati ne boogera ne yeeyabya ne byonna ne tubiwulira naye nga womanyi nti era nga waliwo ka question mark
olunaku olwo naye n'okumiitinga Diana ne taata we mukubira ng'agamba tebanamuwako ku ssente era yetayo mu pulogulamu zakujja. Kino tukireka. Diana teyaddamu kukwata ssimu, yaddamu okunkubira essimu ng'ate nvuddeyo ewali omuwala oli, nvuddewo nga nangamba ali mu ttawuni ne mugamba tusisinkane e Makindye ku kkooti. Nagamba nedda ku kkooti bayinza okunkwatirawo obukwatizi dedededde. Eyo kkooti nayo nagirikodinga ne mugamba gwe mpa ow'okukusanga naye tusisinkane ku kasawe ka Messi ne mugamba kale nze ndiwe kugendawo. Diana teyaddamu kukwata ssimu, teyaddamu kukwata ssimu. Bula nga tazzeemu kukwata ssimu ne tukireka. Otwataddeyo pulogulaamu eno Diana teyasoose kukuba. Olunaku lwa leero Diana ankubidde ku makya. Wulira byaŋŋambye. Hello? Hello? Wasuze otya ssimu? Bulungi. Oli otya Diana? Gyendi. Kaakati nina bye nalabye ku intaneti. Omuwala yazze ne munkubira essimu nga mundikodinga ne mukola ki ne mubipositinga. Kati nga gwadalaba nga ebyo birimu amakulu. Omuwala oyo yagambye akumanyi. Nakukubira ne mwogera. Nze nakukina amasimu gange wambuzaabuza Diana. Anti kati ate ne mundikodinga bikodinga ate n'obipositinga postinzi ku media. Ate nze naye wadde nkola kinga Diana twayogera n'ongamba ojja Makindye naye ntuuka e Makindye naddamu kuba essimu zange tewazikwata. Ssente ze nakuweereza okuweereza muzeeyi ajje n'ozinabamu enviiri bye wagambye. Diana ekituufu kyekirwa tetwogera nga bantu. Tetuli ku media, tetuli kituwa ekituufu kyekirwa. Hello? Hello? Kati sina kitu kyensobola kuwa already mwan recording adda kati buli kimu kyafulumye edda kati ekituufu kyekyo. No, naye nze kyemmanyi. Kati twogera nze nga kuba ne musumanya tukwogera naye nga si bya media. Kuba buno obuzannyo mbumanyi. Musumayinza okuba nga mwategeeragana ensonga zino muzijje mu mawulire. Twogera nga si bya media ku luno Diana nesiga si bya media. Esobola kwesiga kubanga ne ku luli mwan recordinga recordings. Oli yali mukwano gwe ye yajjanga mu naye nti n'oyo yennyini twakoze okunoonyeza nga mu planking mu setting. Oyo mukwano gwange pastor yamulabira ku nze naye kati naye obwongo talina siza manju ngamba ati. Talina magezi. Nze mbadde manyi nti naye bamusetinze busetinzi nga mwandiddeko akasente ddala nga manyi bakutemedde ne mwagala kiddukamu mwakiwunzika bwe mutyo. Sirina ssente nze ze bampadde kuba ne pastor ze soogera naye. Nze pastor soogera naye simanyi natankubiranga nako. Kati okuva incident we yavaawo nze pastor tankubira masimu. Tankubira. N'oyo naye namwewuunyiza ngamba asimanyi ali wampeewo ate ali ku media ali mu kulya mazzi. Kuba nze okusinza ebifaananyi Diana bye wandagako ebifaananyi nga mwepeekinga mwekuttidanga abagana ate waliwo yakubidde n'otandika mbw'ate nze pastor tetweyagalangako. Ndabira nga tebigatta. Ate gwe mu story ze wakola okuva wa chicken ng'olaga nti oli serious nnyo. Ebifaananyi baabigatta. Baabigatta? Osobola okumpa omuntu oyo yabigatta nanga ngattireyo nze kuba nabiraba ebyo nga si photoshoot oyo ebyeddala kati muli mutuzanyirako buzanyizi ku mutwe naye nze njogera amazima ebifaananyi kuba ebifaananyi byalinganga bina biwandaga waliwo kyeyafaananyi kyeyali nga kupeekinze ku ttama nzijukira bulungi ebifaananyi kyewali omupeekinze waliwo kifaananyi kyewali omukuttemu ng'omukutte like
tebikatta. Polisi wagenzeeyo. Dano mute nze. Kyamanyi ompulira. Hello? Ate lwaki ommutingwa? Ate gw'oli naye awo, oli ne musumba. Nze sirina musumba, ate kali musumba mwagaza ki? Twogera ate wommutinga. Mbadde sirabye nti nkikonyeemu. So ekituufu kyekirwa kubanga mu kwogera wali okakasa bulungi. Ebintu byogera bituufu. Era ng'oyedde okuluma. Nali ntamidde. Wali otamidde? Bwe wakolera eya chicken wali otamidde. N'okola eya kyoto wali otamidde. N'okola zonna nali ntamidde gwe zeetegereze. Kati nsobola okukunoonya n'oddamu n'otuna mu kamera n'obijjawo ebyo bye wayogera ku musumba. Sisobola kubeesiga ku luno wojja ne poliisi obadde ki? Nga poliisi yaki? Sisobola. Nange kati Diana, nze ngenda okukkiriza erinnya lyange liffe kuba nze wankozesa ensobi. Chicken musajja balina mmunoonya ate kumusiba. Ate ka chicken naye alinga matako butako. Kati chicken ku poliisi bakyalayo yakimayo ki? Ani poliisi ekuyise kati agenda kudduka ppaka ddi? Ate adduka mpaka ddi bagenda mujja mu nju? Diana, bali bakusibyeko? Olowooza osobola okwekweka poliisi ng'ekwagala naddala kati ku bantu abali famous nga chicken? Emirundi nga 8. Anti olowooza omuntu nga chicken asobola okwekweka poliisi kuba buli muntu amumanyi? Chicken tebalina bwe bamusibira ebyo just anyumyamu binyumye kubanga nze yamunoonya namuddamu ne nkugamba ne ka odi nze yamunoonya. Ate nga nze kennyini nina okakafu nti chicken bamunoonya bamwagala ku poliisi y'ekira. Anti bamwagala naye nze yamunoonya. Nze yamunoonya. Diana kati ekituufu okimanyi negamba musumba nanga ntemereyo. Musumba nze ebyamusumba sibimanyiiko. Kati kankulizo ninge bwe nabagatidde obwongo wa wano. Ku makya gw'olwo omuntu omu yannoonya ku WhatsApp yange yali mukyala nga ngamba Gideon ayagala kwogera nange mbu alina ebintu byagala kubuuza Diana. Gideon yera n'okukola ogwo omulimu we mwagwe yakola. Kati Gideon ndowooza n'alemererwa kuba Gideon omwana yannoonya ku makya nambeerako omwana nambeerako nga agamba Gideon yankubire. Gideon yakuba sanga 9 gwa lweggulo. Nangamba mbomba bize nemereddwa nga tukere ku makya nga yagala kukulumiriza. Tukole naye interview akulumirize. Nanga tukere ku makya. Bwe twakera ku makya Gideon tiyangu. Ekitegeeza mwali mu nseetinze olw'okubanga ate kati nze bya Gideon tewabingamba. Wangamba bya taata n'obuuyi. Nagamba Gideon yankubiddeko Diana jjukira essimu gye nnaku yanga tugenda ku meeting enkya. Nanga Gideon yankubiddewo ngenda mujjako interview. Ojjukira bulungi. Kati kyobola omuwala yali yankubira amasimu nga simukwata ngamba era yakubira muntu gwe nali naye. Naye nagenda okulaba nga ate kati mwenna musiruwadde busiruwazi. Nemukwata odi aye ne muziteeka ku midi. Anti kati Diana kkiriza nkunnyonnyole. Gideon we namukubira essimu zange yagana okuddamu zikwata okuva ku olwo teyaddanga mukwata simu. Ate ku olwo lwennyini oyo omuwala tutero yankubira. Kati nze kati omwala we yajjira. Omuwala yangamba abeera wampeewo. Ziti wampeewo. Anti kati nange yamwangamba wampeewo ngenda okulaba muli ku paradise. Anti ulira nkulizo ninge. Anti kati awo nze byammwe tolina onyinyonnyolera noonya musumba nga woogambye. Wanaba wakutemera ebyammwe n'oyo muwala mwetemere kuba nze sina ssente ze nina n'okubeerawo siriwo ne musumba yennyini sinaba kwogerako naye kuva oba ddi. Osobola ogenda n'okebeera mu bazita bati kowuziza Airtel oba MTN babikola batya ne mukebera. Nze omusajja soogera naye. Era naddamu ne nkugamba nti nze omusajja soogera naye. Namuggyako engalo. Ono omuwala babadde bamuseetize olabadde mu ggwe musumba n'oyo omuwala. Omuwala yazze ng'akankana kati gulira byeyogera mu bintu bya kisimu. Omuwala namubuuza olina ennamba ya musumba nti sigirina. Awo nyini twabadde n'agisangula. Wabula kakati
kukyendabye olabika okyaloota sooka oddewo weebakemukko kati mwenna n'omuwala muli basiru nze mbajjeko engalo. Dana ebyo byaŋŋambye ku ssimu kati nina message wano voice note zeyakampereza kati wano sinaba zibikulamu kanzibikuleko ndabe kiki kyabaddagaba voice note ziriŋŋanganya mpire kakati ssibu nga ewasalawo n'otwala sayidi y'oli omuwala ne munrekodinga nga simanyi kati mwenna mwegatte musumba mugende mu mukombe mu matako owulira ko mwenna kati mwesiza mabega ngamba ati temutegerera kuddala kwegamba obwongo mweyazika bweyazika muwanvu amagezi mugaleka ku ttaka nentunulira n'ekyo ekiwala amagezi talinamu yadde mwenna muli mu kamera musiwukidde ng'eyekiwojjolo mulebera ng'eyamasavu etayidde wabula mulinga amatako g'ensiri ekyo kyonyako ŋŋenda kusigala nga nkibagamba mwenna temutegeera obwongo temulina obwongo ziro kuba kati mwali mwogeza nnyuma si mumwo mwali mwogeza ttako kati mwenna mulinga ey'omuto mubunire ng'ey'omuto kubanga kati obwongo mwenna temutegeera mugende munoonya musumba nga mugambye nti musumba sima biki mu mukombe mu matako wabula nze toddamu kunnoonya ebisigadde gwamanyi mulire amaziga musaabale amaziga mutoobaanire mbizimwe ntunulanga amayuga g'embizi steeringi kolongo wendali anoga eppeera nobatunulira nga tobamala embwa zino taafulu swine ng'omusujja gw'embizi wabula toddamu n'ogikubako eyange okujjako ng'oyagala nkuvuma enkuwe ne risiiti pulaani zange zonna mwazirinnyeemu kati omwana wange olwomuweerera gwe kino ekireega olubuto kiraba obuddugavu wenna otunulanga akadomola akatwala abasiraamu emmanju ke bafuniramu wuzi olinga amatako kiringa amazi kirebeza emimwa kiringa ekiwuuta amazi wabula matako gwe toddamu n'okuba kusimyange kubanga njiya kuvuma wekwate ne mu byenda nanga kiro y'amazzi Diana byonna byonna ajja kunvuma nfaki ngenda mukubirako naye agenda kuvuma mpa erisiiti naye erisiiti girakwanga mumaze okukuvuma naye byonna nkyalemeddeko infact ne mu comment section abantu abamu bakitegedde kakati musumba mukubiddeko olunaku lwayo n'agaana okunkwata n'anfula bize kati tukozese obwongo musumba yanyiiga bwe namukubira essimu n'endikodinga n'embipostinga naye nga te mu ssimu eyo gye namukubira temwalimu yadde ekivoola ekitiibwa kye temwalimu yadde ekivoola ministry ye yadde erinnya lye yedifendinga ye nga ye naye ng'abuulira nze ate era nze ndi konkoshwa yategeera nti mulikodinga lwaki tosobola kwogera na stranger musumba ku kitiibwa ky'olina kale tosobola kwogera na stranger kumala ddakiika 3 oba 4 yakitegeera n'ekyo kyamunyiiza nnyo kuba bw'obanga owuliriza story gye nateekayo eya musumba ebyaddala kwali nga ndinga ng'ali ku sayidi ye ng'ali mu kwerwanako ng'ali mu kwogera ekituufu ekyo kikyo kyamunyiiza yo question mark esooka lwaki yamunyiiga question mark ey'okubiri byafulumye nti omuwala alimba mukadde kano musumba yali badde ali happy in fact yali badde ankubira nako n'ambuuza nti walabye omuwala bye nali nkugamba nti oyo omuwala muyaaye mulimba simanyi bwesobola okuntegeera ye yali badde ankubira nako kuba kati wano olutalo luba luwedde musumba aba amaze okutwala wiini aba yejjereza bwe mukubidde takutte nazama nemukubira nanfula bize naye question mark nagambyeko omuntu omu oli madamu gwe nasooka okukyaza ngamba nti gamba musumba nkubireko nangamba wala gujja munoonya ku lulwo munoonye jukira madamu yavaayo okuwolereza musumba gye mukadde ako ye yali badde ate agamba musumba nti kituufu
tula tuluwangudde musajja ono mukubireko naye nsobola okukitegeera yagamba yakowa ebyo ebintu yabivaamu dedededede nsobola okukitegeera. So kati nina information gye nina ku musumba. Information eno ng'omuntu agimpa ng'akakasa nti bituufu era ng'ali redde okulumiriza musumba. Abantu abali redde okulumiriza musumba abantu nga 3-4. Information eyo ngenda gibawa gye bujja mu maaso awo kati tusooke nnonye ku musumba. Abantu abafa mu kyaki ye, waliwo abantu abaabula nga nakati tebamanyi gye bali, waliwo abawala ab'embuto. Nina message gye nfunye olunaku lwaleero. Message eno eri bweti. Nina message gye nfunye olunaku lwaleero. Hello SB4 wasuze otya ssebo? I'm a follower. I'm here following Diana's story, but Pastor Brian Twino Mjuni. I'm one of the victims. I've spent 5 years with him. Era buli Diana kye yayogedde kituufu. Nze bwenayogera ndajja oba naamutegeera. Nne kanjogere. Nze yansuulako mu nnyumba emyezi 9 bwe namugamba ndi lubuto naŋŋamba nduggyemu neŋŋaana paka kutuuka kuzaala. Era kutuuka kuzaala mwana era nazaala bulungi naye omwana wange yafa. Nemukubira nemugamba omwana afudde. Oyo Ssenkaggale kwe kkomawo gye ndi. Era mubuuza omuwala gwe bayita dedededede. Ate nnono ate ye mulala kuba amannya ge nina amannya nga 6 ono mbadde simanyi erinnya lye libadde teririimu. So Diana kino kye wakoze bakoze olukwe ne pastor n'oyo omuwala naawe ne bakutemera n'ova mu kino naye kino kigenda kutokyalinga obulamu bwo. Ekiro kyabadde okoze abantu bangi babadde asanyusa okuvaayo ku nsonga za pastor oyo nga bamanyi banaafuna obuweerero naye obaliddemu olukwe olwa ssente. Diana ekintu ky'okoze kubanga nze mu kwogera bino bye wali oyogera wali okakasa ng'era oli sure nnyo ng'oli sure nnyo eby'eddala wali tolimba. Nina omuwala omulala gwe nnina ye musumba yamugisamu embuto 2. In fact olwasooka lwali myezi era nga 7 era naye yaŋŋambye nti omwana we baamukasuka bukasusi kasasiro. Anyway, information ngala gibawa singa babaawo anything yagibawa naye lwaki nziza okukola programu eno. Kaakati wano we wali firimu musumba olina oteekayo omusango ku polisi nga gwe awaaba ku luli omukyalo oli ye yawaaba era Chicken wabanga agenda sibibwa obanga yasibibwa oli omukyala gwe nasooka okukyaza ye yamusibye oba yagenda okumusiba ye yawaaba musumba si ye yawaaba. Kati kuluna musumba wabanga kituufu ono omuwala Diana bye yayogedde nga bituufu yali akuzannyirako kuno nalinnya lyo bwe noteeka omusango ku polisi. Diana alina okusibibwa ku lwaki olaba just ku internet kuno ovuma buvumi muntu n'omuvuma ne bakusiba. Kale gwetebeza omuntu azze mu kamera eziwere 3 yajja ku kamera ya Chicken yajja ku kamera yange yajja mu kamera ya Simanga Kyoto ba Uganda Kyoto ng'akogerako ebintu bye bimu which means ogwo musango Diana alina okusibibwa agende mu maaso g'omulamuzi amubuuze lwaki. So bana tozibuka obwongo kano kazannyo Diana waatasibibwa musumba ojja kuba weekubye omupiira ne banno bonna mu kyaki n'abavayo ku defendinga
Diana watasebibwa kubanga in fact olunaku lwa yesterday oba leero kumakya oli madamu yampereza ku message ngamba nti no Diana bakyamunoonya. Diana ogenda munoonyezawa so talina ssente gyasula mumanyiiyo mumumanyi and police nga yayagadde Diana tesobola kumubulwa tekisoboka kumubulwa atasobola kwekweka nga n'essimu ye kweri nakati ngenda namukubira ava kunvuma simu yange matakugembizi nga n'essimu ye kweri nga police yayagadde Diana esobola okumubulwa gwosobola okukikiriza nti esobola omubulwa mbu yeekwese poliisi. Musumba vaayo ogende ku poliisi osibe Diana ate Musumba vaayo ojje mu mawulire kubanga olidde oli mu mawulire. Diana kyayogedde yabadde akwesibako akunoonyaamu ssente school fees dedededde bwe bibanga bituufu akunoonyaamu ssente school fees byonna weyajja Musumba gwe eno statement gwe wagyogera weyajjawo n'akonkona ng'oli mu buliri bwebase n'oteekako essaati ogenda kumekanga ng'ali mu ntebe ne statement Diana yali alimba teyajja. Musumba gwe kennyini gwe wayogera nti yajjawo n'akolawo obuvuyo n'ovaawo n'odduka n'ogenda boda n'emuleeta Samuel ne mutuula ne mwogera ne taata we nabyo byonna byalina bya bulimba. Omuntu gwe nnyamba nze asobola kunteeka ku pressure bwetyo tugeze omuntu muyamba asobola okujja wange n'akonkona naggulawo olugi n'asitula mu ntebe tekisoboka ekyo tekisoboka. Musumba ekituufu okimanyi Diana ekituufu okimanyi kasooke nkube ku muwala ono bamuyita ni Patricia mboze nno nekyayi Patricia ndabe nkemeko kandabe yo bagenda kukwata essimu yange kuba yavaayo ye yakubira Diana essimu n'atukakasa nti Diana bino byalimba bituufu. Patricia halo gyebaleko nnyawe wasuze otya? Wasuze bulungi? Diana akedde kunvumaavuma Muki ate ebintu teyabirabye? kati nze simanyi kuba Diana niwaka kati taliiyo. Ewaka taliiyo gwoli? Nze ndi waka ewange. Ewaka taliiyo? Wamama taliiyo. Olaba wewafulumiza gundi eyo interview. Bamazima abantu bakasaba olaba omuntu waliwo oyo omuntu gwe nayogera mu vidiyo yankubidde nga yakola ki? Anvuma. Muntu ki? Waliwo omuntu gwe napulayinga audio ze. Gwe wapulayinga audio? Nagambo n'amaze Diana jupira. Tewapulayinga ku audio? Maze kupeeyolera mu interview mwebiri. Yakubidde ng'akuvuma? Ate ng'akuvumira ki? Lwaki namutadde mu bintu bya lwaki nangenze mu interview nesimugamba kibiki. Ndiwanvu neleero sikoze ndi waka ate nangenze olaba ndaba interview endala olina ekigeni abaanaga ebigambo bino ebintu ekisiru n'okirika. Kaakati nina omuntu Diana yagamba ki? Anvumye buvumi. Nina omuntu eyabadde akwetagako ku poliisi gwe nga bwe mukola statement kutudda nayo naye before tunagenda ku poliisi
abantu tebamatidde naawe bye batugambye simanyi lwaki abantu tebakimatidde naawe bye batugambye nga bagamba nti bakusetinze Musumba yakusetinze ojja olumiriza Diana Musumba ave mu kintu kati nebeera coincidence nga wawadde Diana sente era nankukubira no like before oba olunaku ana simanyi nange we nagambidde nti before musajja muzibu wano twava kuki ku interview nga Chicken yakusabye interview kati naŋŋamba olaba kuba nali nagamba before nga aludde kati interview yange ngamba kyaka waliwo kyemufumba wali oyagala ngiteerewo ku lunaku olwo nazi nali manyi we batyo bakola muneefe emirimu gyaffe tetukolera ku pressure y'abantu betuggyeko interview no nali manyi nsobola okuggyako interview ku Lwokutaano nenjita ku Lwokutaano olujja ze kye nali manyi wekibeera kati nagenza olaba eyange enda olaba eya Chicken nga ogamba mbunze njogera ne Musumba nga mugamba mbu simankyaka Diana yabadde mu pulaani anti naye ate kati sibe lwaki wali onimba nti Musumba temwogera ate nga mwali mwogera lwaki wali onimba ankubuuze nali twagala kuwa namba ya Musumba asakusaba namba ya Musumba kuba oludde nali njirina wafolowinga ensonga zino nga ne Musumba namukubirako kone interview ye nenjiteekayo sagikusabako enamba nagikusabako Zante bwogeno ngendo okujjawo nze odundi ya Musumba nali saajuulira kubera wambusa dundi ya Musumba ajuulirako nekugamba naate sijjuwa kusaba kati singa nanti kati sasinza okunnuma gamba mbu simanya mbu bankasudde omuntu anga bamusasudde anti dawayo twogera nze Facebook nkankubulire nkugamba ebintu bino wammanga Diana nze navaayo omwanzi omuntu kifendinga dda Musumba yamanyi waba alinayo ebintu ebirala nga gwe wagambye naye ekikwata ku Diana ng'omuntu Diana nze Facebook nabeerako ne Diana kati nga kuntwala eyo ongambe wali toyagala kumpa namba ya Musumba kulwaki wali toyagala kugimpa nkubanga watandika interview oyagala onkwate offside anti muna anti abayo nze interview zenkola teziba ku script era nemubujja mukunonya saga nti tugenda tutandikira wano nedda nze nali mu interview kyali coincidence nti noweereza Diana sente nenkukubira essimu wagenze n'ogamba onze nakugamba ndi naasana ya wangamba bayita wampewo side wawo gyobeera nakugamba mbeera wampe ate gwe wagamba nakugamba wampeewo wambuuza obeera wa nenkugamba mbeera wampeewo naye omuntu ala abeera wampeewo era omuntu akola nja enkola anti naye wangamba obeera wampe nga sinaba kujja ku interview nali njagala miitinge Diana maaso ku maaso ate nga omuntu gw'ogenda okulyamu olukwe gw'ogenda okulumiriza ate lwaki omala mu miitinga maaso ku maaso because I wanted to talk to her mugambe ngenda vaayo njogere ki amazima I'm not trying to kyogamba yali badde akkiriza nti vaayo genda ayitasobola naye nze nali nja kuvaayo kyogamba gwe SB4 gwe wakakola story ng'omuntu kituufu yayambako omuntu ne bamuwayiza nti yamulya nedda bingi kati yedda agamba ki kaakati kiri bwe kiti kati ninnyo waliwo ekibuuzo kyemukubuuza kuba oli mukumbuzaabuza lwaki wali onimba nti Musumba toyogera naye namba togirina ate nga mwali mwogera
anti olemezzaamu nnyo mwekyekintu kubanga wayagala kunkuba offside. Nedda just mbuzizza bubuuza. Twekiri wayagala kunkwata offside. Nedda bana tuli mu kwogera kugattagatta kuba nange kinnuma omuntu eyajja nga nnoonya okudifendinga omuntu ate abantu mugamba nti ate yali mu setting kusooka ombuuse ababyogedde era nange genda mu comment section program gye nnakolako olabe genda mu comment section no before nakyogedde mu program ya chicken siwe kiri nakyogedde mu program ya chicken kati gwegenda mu video gye nnakolako ogenda mu comment olabe abantu komenti zaabwe just kati gwenze soko obuusenze soko obuusenze ku lwaki banimba nti musumba temwogera namba togirina ate nga mwogera ekyo uliriza bino ebintu byanjawulo oli muntu mukulu ategeezaaho like of acting on stage. I'm not talking in a rude way. And now to say it wambuuza ekintu bwekiti kati nange wenkuweereza audio nga Diana atuyagala wenzikuweereza nga Diana yanvumye ku WhatsApp zimpeereze wambuuza ekigambo wamukale soke tujjawo kiri ekiramba ya pasita wambuuza nga naatuuka Diana omuyinako obuzibu nenkugamba nedda Diana simuyinaako buzibu kubanga abeera waffe nombuuza omanyi musumba omanyi Diana nkijje omanyi musumba ije musumba nenkugamba musumba namutegeerera ku Diana kubanga Diana yali abaddeko ewange kubanga musumba mukankigambe nga gwe musumba yatuuka ekiseera Diana we yava eri ewuwe like mweri ennyumba eri eyasembayo Diana yali yamupangisiza nga bamugobye nga bamuwambireko ebintu Diana najja wano ewange yajja ne keesi n'omwana in fact ne keesi yekitiwo wanini ewange yajja ne keesi n'omwana n'abeera wano n'abeera ayegalirira musumba akoleki addemu amupangisiza ennyumba musumba n'amugamba Diana ebintu byonna bikola ki nabikoowa wabula ngenda kuwa obuyambi bwaki obw'omwana Diana yatuuka ekiseera ng'akubira musumba nga musumba takwata simu ze Diana n'akozesa ennamba yange I wish the time kati nga nze ayogera ne musumba kuba Diana musumba yali akimanyi Diana mulimba Diana alina convincing tongue nanti like wetubigattira ne bigaana okukwata bagamba nti ne ka business koyina musumba yakakola ki yakakukolera so ekiri ate mu kutandika wanga namba ya musumba togirina omuntu nga omumanyi ne business yagikola ate nga n'enamba togirina akasema kugana nti ne antega na mushuza kali mama dai telefona mushuza kati nyezo okubanga omuntu gwayogera naye yali amubya omwana simumanyi ekyo kyo nkikkiriza waliyo omumanyi ekyo sinnakigaanako sinnakuwakanya nze like ekintu newe nandivuddeyo nenkugamba nti ennamba ya musumba ngirina era wandigambye ennamba ya musumba ogirina yakusindise naye honestly speaking maama wange okuva ku nsi musumba talina yali ampadde mboba nveeyo njogere mu mpewo mbusimanya Diana kino nakino era weyawulidde ebyo ebintu like kusaddaka akatambi sigenda kwewakana yankubidde aŋŋamba lwaki wavuddeyo n'okola ki n'oyogera nze ebintu nali nateeka Diana ayogere byonna byayagala ani musumba yavuddeyo yakugamba nankubira nga like nga yabadde takibayinze bagamba bagenda lowooza isestan
kati nnyo nze kuba ku ssimu yo mukulaba essimu yo ne Musumba mwali mwogera ate nnyo muna connection nchigwe na Musumba when nakubuuliza nti namba ya Musumba ogiyina nogamba nedda nyingiramu ku namba eno we waginyigamu nagenda mu call logs ne Musumba gwe ne Musumba mwali mwogera kuba nalakako misikozi zalinganga nganya wano simu zo yali akubidde zo wali receiving zona zali wanji engeri twali ku kamera wayagala ku Kolachi? Enze nkugambye ekintu kimu bw'oba tosobola kuvaayo kulwanirira linnya lya Mama Fiina nga waakubeereddewo nga naawe olina Mama Fiina temanyi naawe olina omuntu gwamutegeererako oyo omuntu gwamutegeererako wavaayo ng'ayagala okuba Mama Fiina nga byayogera si bituufu katugeze nti Mama Fiina atta abantu naye nga gw'omanyi good side gy'abadde akolera oyo omuntu banze nagamba nze simanyi nnyo bintu bikwata kwani omusonga nga saidize kati ninyo soko okwatemu ekikwata ku Diana we mali naye soko okwatemu gwe kenyini okera tomanyi nnyo bintu bikwata ku side yani ya Musumba so ogambye so tewali sose kuvayo kubanga osobola okuba nga oli mukwano gwange naye nga byenkola nze saa zino Mama Fiina mukwano gwange owulira naye sijja kulema nti nno mumanyi nnyo ne byakola bino byonna mbimanyi essaawa zino ne Mama Fiina tamanyi nange byenkola tamanyi tukkirize nti wenvayo nti SB4 yali epinza omwana Mama Fiina tasobola kuvayo okumpolereza kubanga tamanyi tabeera nange tasula nange bwenga gwe osobola okuvaayo ng'omanyi nti Mama Fiina akubeereddewo anti bwe mbanga mumanyi naye tugambe Musumba tomanyi nnyo bimukwatako owuliriza nze ng'omuntu nakambe n'okugamba nti nze Musumba yatuka ekiseera nange yatubeererawo even mani ekyo sitinakigaanako kuba Diana we yava wano ne mutwala ewaka Diana nze kennyini nze yamwetwala ewaka nze kennyini kubanga nga wootegeera eby'e Kampala ennyumba tuli mu double room ettooyi teri mu kisenge tetulina ttooyi za wabweru kati netuketera ne ngamba Diana omanyi kankutwala ew'amaama kuba ekitoka yajja n'omwana naye still nze kale sagaanya kunyonyola bingi kuba kazigwe buli kyenjogera okikozesanga advantage olaga nti sumayanzize Diana nganti balowooza tukwatagana naye interview yo babadde wakoze n'ekipemu era kumpewo SB4 wagenda ova kumpewo nga kikenya akusabye interview lwakuba kakantu wakasazeemu era nenjikola eya chicken nemutulandeeza nemuteesa nemugamba katugambe kino Musumba kino nakino nedda lwaki gwe olowooza nti twatwa wansi netuteesa gwe oyagala okikkiriza ate lwaki tosobola kikkiriza nti ne Musumba mwateesa okujja lwaki naawe olowooza nti namalako teesa ne Diana ne Musumba okay kati kankwe ensonga zange lwaki wenkirowooza wankubira esimu gye basooka okunkubira yali ya saa mmeka 11 ez'olweggulo okay 11 ez'olweggulo mu ssaawa ezo emabegako Gideon yali ankubidde Gideon omumanyi Gideon simumanyi na gamazima honestly speaking ndayirira mu linnya lya mamange okufa Gideon simumanyi kakati mulabireko wabula I know his story about the pregnancy okay kakati kiri bwe kiti mukwano mpuliriza kati just nkwa magezi twogerezeganya Patricia ebintu ebiraawe nalaba ebinterview byammwe naweddamu amaani kati kiri bwe kiti kati nze nkwa magezi ngamba wulira waba mukwano gwankubike naŋŋamba ebintu byendaba ate ebiki nomugamba akubuulire
naweddemu okubanga omuntu abanga avuddeyo okwogera amazima ate muntu tulaga nti ebitabo interview gye nakoze kati sooka ove kulya chicken gwadda kuyiyo amazima googedde si weekiri naye kati nkuwa magezi mpuliriza nkuweku magezi osanga osobola okunjigirako Musumba ongambye byetu bimanyi nnyo Gideon tomumanyi tonzikiriza mpulira jasi nkuwa magezi gayinza okukuyamba tomanya kuba zino ensonga oziraba wekuba kusiba n'abasobola okukusibiramu ekyo kimanyi kansibe kasita nayogedde mazima olaba esbifo nedda yemububi yemukwogera in a bad way just examining to interview wabadde oyagala nneme kujja ku chicken interview nzijja kugwe wekka kubanga ogenze nogamba nti wulira ogenze nogamba nokuŋŋamba nti interview yalwawo okufuluma interview twagikola saa mmeka gwe oba ojjukira nze mbadde manyi awo emubikwata webasigeera live nga kaakati nnyabo ekisooka ndowooza we wali oyagala nti wembanga ojjako interview sira nkujja muntu mulala yenna interview munnange nze essaawa zino newenfuna omuntu ng'alumiriza nti olimba era nja gimuggyako ffe tutula ku sayidi ze zonna kati kiri bweki wakyogera ku interview n'ogamba we wabaayo omuntu omulala ayagala omuggyako interview kati sinagambako nti nalitwala lwaki interview ya chicken ate yakulumye nnyo kubanga bemwayogedde kati omuntu akusiyeko ekigambo omuntu yali akuwayirizaako kale gwe nga womanyi bye waŋŋamba mu baka kamera kati mumala nevayo neŋŋamba esbifo ambuuzizza ekibuzo nti omuntu yali ampayirizaako si kyombuuzizza kiruma si weekiri nga bakuwayira nange kyannumye okugamba kakati tebeeza weeteke mu bigere bya Musumba nga Diana avudde ku kamera esooka ku kamera ey'okubiri ku kamera eyokusatu ng'amwesibyeko ebigambo ebyo kati weeteke mu bigere bya Musumba olowooza ye Musumba ali atya kati we wavuddeyo kumulumiriza Musumba lwaki lwaki yakubirira nga nti tewalivuddeyo omuntu nga kimuluma kubanga oba onsibako ekigambo mba nina okwedifendinga kulwaki ye Musumba tavayo okwedifendinga nawe wavuddeyo kumudifendinga kyamunyizizira yagambye lwaki wavuddeyo ate gwe kenyini otugambye no gwe kenyini anti wuliriza of course buli omu yadde akimanyi buli omu yadde agenda agamba nti ezo sitaani wabimanyi kwekiri era tolaba nti era mwavuddeyo manye kugamba mbu sitaani anti wulira kati nze nkuwa advise wulira mpulirizaako njagala kukuleka mpulirizaako okoze statement nogamba nti Musumba simumanyi nnyo namumanyira ku Diana kakati webanga Musumba tomumanyi nakyogera ne mu interview tonzikiriza kwogera yogera bino byembadde ngenda okugamba ebadde begenda kukuyamba naye tubireke anti onnemesa tokkiriza kuwa magezi ogambye Musumba tomumanyi nnyo wamumanyira ku Diana nenkubuuza Gideon tomumanyi wekimirize Musumba olewala life ye gy'otamanyi owulira nti tewalivuddeyo kubanga waliwo life ye Musumba gy'otamanyi nsobola okugamba nti waliwo nina abantu abawera 7 nga we mbakubuuza tojja kubanga obamanyi omanyi lwaki navaayo wavaayo ku defending nga nti Diana alimba Musumba mutuufu Musumba Diana amuwaayiriza Diana bikoze bitya amuwaayiriza okiwulira naye ate nga Musumba tomumanyi kale itoke kola kyoyagala wakati saawe ne simanyi kiki kyobala simanyi kiki kyoli after art nze kyendiko bwe mubanga mwatuzanyiddeko Musumba ne Diana naawe Diana yakoze ekintu ekibi ennyo kubanga nina messages
ng'abantu baali bagumye abaana musumba byonna byonna byasomerako nga bagumye bamanyi nti Diana avuddeyo balwanirira okiwulira wangi ate omubuuza nze oli mukwano gwo oŋŋamye abeera wammwe waka anti kati saawa eno gyali kyenkubuuza kuba nanti olinga agamba we nabadde nkugamba mu interview nakugambye eki navudde nekugamba Diana mumanyi namusuzaako newenjogerera abeera waffe waka nga sinakategera nti Diana yavuddewo nga poliisi ekola ki emunoonya ntuuka baŋŋamba Diana yavuddewoko kale musumba mutugambire ebintu bino oyogera naye ze musumba takwata ssimu zange oyogera naye tasobola gaana kukwata ssimu zo musumba mugambe Diana alina okusibwa olw'okwonoona erinnya lye ate Diana tebamunoonya balimumunoonya Diana bamunoonya newaka bagenzeyo k'abasirikale ekitegeeza olinganga agamba nti puroguramu gye twakukozeeko teyabadde ntuufu kubanga mwe bennyini mwavuddeyo ne mugamba mbunze musumba yansasudde ssente nagambye tukyakinoonyerezaako tewakiwulidde ekyo no tewakiwulidde ekyo nga tukyakinoonyerezaako era wagamba wabuuza wano tuggalewo puroguramu oba nedda ne bagamba omu nagamba gale ng'anagamba nedda then nawe n'ogamba kati gwe lwaki wali oyagala eno puroguramu ewedde mangu kale ng'olina ebintu kati gwe lwaki wali oyagala tukome ku puroguramu yo tuleme kukola puroguramu zindala bambi si kye nali njagala era ate lwaki ofulumiza statement mbu puroguramu zetukola oli mu kwogera ebigambo bino nkimanyi ebikodinga si kye nali njagala kati ate bwe kenyini ne mu interview wagamba yonna n'avaayo ensonga zino tezinnagwa sofa tulinga abazigadde naye tezinnaba kugwa zikyaliko okunoonyereza webale nini ejambyeko nti nali saagala okola statement ntekage enganza omuntu kuba nange ndi muntu kati kankubuuza ekibuuzo puroguramu Diana gye yasooka n'awa chicken n'addamu n'agituwa yali nfu yali ntuufu byali bifu byali bifu nojja n'otuwa ebituufu si we kiri gwe nali njogera amazima anti yes mazima gomanyi ku Diana twagapostinga bwe tetwagapostinga mwagapostinga waliwo kitwasalamu ku bye wayogera ebituufu waliwo kitwasalamu wangi wagirabye paka kuggwa kubanga ogaga nti paati kikanyino yasabira interview nagisalamu ate paati yali ewudi ku end which means wagirabye byonna n'ogimalako anti nansi nalabye paka wakati salabye paka mukuggwayo eri yonna ate interview chicken yasaba nga tuggalawo chicken yasaba interview nga tuggalawo siwe kiri n'okasalako interview nayo girabye paka kuggwayo kati kyembuuza nti mu bigambo bye watuwa amazima ge watuwa waliwo kye twasazeemuko kankubuulira kino bwenva ku interview najja nenyumiza bba wange nga wetaala olaba neyo interview yo ne chicken yagenda ejja ekiro oba zabadde basawa 5 nagirabidde naŋŋamba waŋŋamba gundi ani chicken yasaba ani SB4 gundi like interview receipt naye ng'ate tekirimu kyaga baakikoze ki baakisazeemu kati nze kyenasazeemu kyekya chicken gwe mu byatugamba byonna byonna waliwo paati gye twasazeemu gye tutapostinze
ekyamazima tewaliwo paati gye twasazeemu ku bye batugamba bena nga bye batugamba bye twabitaddeyo which means wabadde oyogera mazima tewaliwo paati gye mwasazeemu kati lwaki ogaa nti ate interviews tukola era mu bulijjo la programu zaffe ng'oteegumba kati ate which means ezo tukola zona za bulimba bwe tukola programu za bulimba ekitegeeza nayo kennyini wajja ng'ozze kukola programu ya bulimba naye ne tukugwamu. That's why kati otandise okuyita programu zaffe ez'obulimba kubanga ffe tugoberera amazima. Kale singa ndowooza naawe waŋŋamba nti Musumba twokyeyo singa nali saawa eyo njogera ne Musumba singa namugamba baesibifa bagambye wokyeyo. Lwaki nakikugamba? Wagamba Musumba mugamba akolesa kubanga watuga nti Musumba akuwa nnyo ssente ne business gy'olina ye yajja okuwa biki netugamba gyokingire nti watuga nange nali ku ssente za Musumba kyekyasinze okunzijjayo. Naye Musumba mugamba asooka nzirize ssente zange Diana ze yatu agakwata naye mwogera ze mujewa mugamba yanjo kyeyo mugamba kale Musumba mugamba ayamba nnyo nange ndi munaku nnyo. Olaba nze pastor namutegeera ku Musumba nze nange nali ku ssente za Musumba. Statement yange yali bwe nakugamba ffe Musumba twamugamba nti twokyeyo kubanga gwe watugamba nti ne business gy'olina Musumba yagikolera eya mobile nakugamba neka business akatonotonina Musumba ale siga neka business akatonotonina Musumba ffe tugamba twokyeyo era mugamba twokyeyo kubanga ayamba nnyo abantu gwe wapangisiza era n'ennyumba esooka eyokubiri eyokusatu mu ddwaliro n'owaayo buli kimu ede nafe twokyeyo wakisa mudwaliro n'owaayo buli kimu ate kati kyogamba n'abeewaka tabayamba. No, yajja ku kyalo watugamba yajja ku kyalo ng'aleetera abantu ebintu ng'awa abantu nafe twokyeyo. Ama Musumba twokyeyo obanga gy'oli oyinza oli awo ne Patricia twokyeyo teri muntu atayagala ku ssente. Anyway oyagala kunkwata offside from the start. Andi kati mukama amanya amazima kati mbadde nkugamba kituufu oyogedde ku Mukama kituufu wulira oyogedde ku Mukama kituufu Mukama amanya amazima bwekibanga kituufu ebintu byotugamba nga bya mazima Mukama akuwa omukisa wavaayo n'otaasa erinnya lya Musumba webibanga si bya mazima Mukama amanya amazima ajja kukuba omuggo kitegedde ankuba omuggo banziike oba nfe nze nganze navaayo ku saidi ya Diana kuba nze n'abamumanyi amumanyi ate nagezaako ne munnemesa wakola ki ne muŋŋaana wakola ki nkubeeko wano ku masimu amalala like waliwo omuntu nkubirayoko omuntu omulala amanyi Diana naweŋŋandiŋŋandi abantu balala babiri gwe wali oleese obujulizi no need of kukuba ate masimu gwe gwe tukyazizza ate okubira oli naye alumiriza ono nedda ffe si yenkola yaffe ey'emirimu ayagala okumulumiriza ajje mu kamera atulenga gwe wajja ate lwaki otuuka ate nogana ate kankubire oli wali bakubidde ne bajja lumu ati wali bakubidde baalize lumu si bya simu ali tebakimanyiiko kati ate okubira omuntu so no kati bagambe bajje platform ekyaliwo bagambe bajje bakole balumirize Diana wagambe twakulemesa naye nga twakuwa essaawa nnamba n'otupuluvinga just ate n'okupuluvinga bannaaye wenonyere tugeze waŋŋamba
Nendowooza nyine nga biyinza bya bulimba. Sina musango. Ogwo si musango okubeera nga sobola okulowooza ku by'oŋŋambira nga bino ayinza okuba alimba. Toyina musango jasize nkugambe ekyanuma. Ekyanumye. Kukyaza chicken. Kulabanga anedda. Kulabanga muli mugamba mbunze. Kubanga sire muntu wa mpewo ja kulimba. Kulabanga mugamba mbunze pastor yampadde ssente. Era ndowooza nebeera coincidence nga naye waweereza Diana ssente. Diana ssente zange yazirya teyazirya? Ate kati nze mmanyi. Yazirya tazinabamu enviiri. Nze gwe waziwa. Anyway, kiri bwe kiti Gwe kennyini gwe yaŋŋamba waweereza Diana transport aweereze taata. Anyway, wekibanga kituufu byatugamba bituufu weebale kulwanirira musumba Diana ajja kulaba naye nga musumba mugambe Diana alina okusibwa olw'okwonoona erinnya lye, alina okugenda paka mu kkooti. Ate tulina ogifolowinga newaba nga asibiddwa otukubirako kuba musumba muwogere tukubira nga Diana baamusibye ali ku polisi ya wano. Kitegeera kuba buli muntu alinze kiki ekigenda tuka ku Diana era ate azigaanira wamuno. Wakwatibwa kuba wagamba wabanga musumba teyamuwa ssente which means talina ssente kubanga ne ssente yali talina yadde transport yadde ekyokulya kwe kumusindikira nze esatu asindikira muzeeyi we ajje which means talina ssente tasobola kudduka mbu afulume eggwanga talinaawo ssente talina afulume eggwanga batya Diana ali alinnyeko ku nnyonyi ati ngamba talina which means tasobola kubula bwe baba bakumunoonya tasobola kubula era tasobola kubula. Kati musumba anoonye Diana amukwate Diana aleetebwe mu kkooti kamera zigenda kugoberera omusango ogwo paka. Anyway, West Before Media tugusenza nga bikyali nno bingi bya musumba naye byebyo Diana alina okukwatibwa, Diana alina okusibibwa, alina okuteetebwa mu kkooti lwaki yayonoona erinnya ogw'omusango gw'amaanyi okudda ku muntu n'omunoonera erinnya. Nze muzuukulu wa Kabajja bannaffe abakato akola batekamu akasente tukyadda na episodes za musumba tukyadda obujulizi bungi obuliwo mu kyaki ebyoliwo tatambula bulungi abaana abawala bavuddeyo bali mu inbox yange kusonga za Diana baba walidde akasente nova mu banno abalala bajja kuvaayo. Nze muzuukulu wa Kabajja era bulungi mwera wali olowoozezzaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezeefeze dda. Kato Attract Construction Services Limited babifudde ebyangu. Bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe, basiba tiles, bakola plumbing, basiiga langi, bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna. Ennyumba eremera ku musingi oba baagikyamya, ennyumba etonya, bano bakafulu bye bakola babitegeera era beebasinga. Beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa. Kato Attract Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall opposite Total Masaka Road Level 2 Room D07 oba bafune ku noti 772009 21 oba noti 705 875 beba Kato Attract Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.